Birowoozo eby'embeera entuufu n'obulamu obw'embeera entuufu n'omubiri ogunyiriranga akaleku manya gakwewaza nga ggolola bulungi bwe obukweyisa nnalulungi oba byandibadde bitya awatali mukwano bw'otanyanukula nti byandibaddewo Yesu ataali n'amunyonyogera yaliwo okono kunaanya ng'owamaliba agula omuswaki okusenya ebibungu oba okukekera kadde agula omuswaki n'omubuuza nga tokyalina mannyo ogenda kusenya bibungo n'abalamaga tuli mu kkula ly'okumanya ekkula ly'okumanya leero ate likutuusiddwako mwoyo gw'abaliddawo omuwologoma Sserwadda Joseph bakajjita bakakasirye babikulya ate mwattu balungi mirimu kumma okulya n'enkulya omwoyo ebyokulya tebyandeeta naye enjala yebizaala kanneecwacwane n'obusigadde obunyongere bangi twogera ekigambo nti ontuuse nalunga yatuuka jjuuko ne batono nnyo abayinza okukinnyonnyola amakulu gaakyo naye olw'okuba nti nze gwe nagunjukira kale n'akunnyonnyola gwe nno tuula era nga nkuteerako ejjinja mboozi tebankadde bw'ati aginyume yagikaddiya yogera eyo yatandikira kabaka jjuuko oyo nno wa 16 taawe yali kabaka Katerega Buterega yakuba enkanamu omukyala ow'emmamba gwe baayitanga Namutebi omukyala oyo yali wa mmamba baazaala abalangira 3 era bonna ne basikira Namulondo okulya Namulondo yali kabaka Mutebi owe15 era oyo Mutebi gwe babbulamu kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ono gw'olaba aliko baamubbula mu kabaka Mutebi owe15 mulangiri yasukira ddala ow'okubiri yamuddirira yoyo owe16 oyo nno nga yejjuuko owe17 yoyo Kayemba gwe mutera okwogerako alisaabala obw'ebbumba kabaka Katerega yakuba enkanamu abakyala baali 2 era yalina abasebi 30 ate era ng'alina n'abazaana 40 nga bw'obagatta wamu bali 72 naye mu bakyala abo bonna eyasinga okwatiikirira ennyo era n'abuna ebifunga enkejje ey'omunnyo Mwattu ye muwala w'omwami gwe baayitanga Ssemaluulu ow'Envuma yabeeranga ew'omutaka Nakabalira awo Nabutiti Nalunga oyo yayagalana nnyo Mwattu ne bbaawe era yamwagala nnyo gwe gwasingira ddala omukwano gwonna kuleeta ogw'amajangwa ne Nakirijja abatambulanga n'engalabi mu Kampala oba n'oleeta ogwa Julio ne Romeo abo bonna baveeko naye wano mu Buganda abantu abasinga omukwano era omulungi ogw'ekimmemmette yali Nalunga ne kabaka Jjo Nalunga olw'okwagala olw'okusanyusa bbaawe amusemeze tuuka n'okugoyera bbaawe amayuuni n'agoya amayuuni nazzi kuno amayuuni tegagoyebwa wano waffe naye ono yagoyera amayuuni ng'ayagala asanyuse olw'okugoyera bbaawe amayuuni n'agoya we bajja enjogera egamba nkolempoomye yagoya amayuuni nkolempoomye yagoya amayuuni ono yagagoyera bba olw'okumwagala ennyo olw'okumuwa omukwano era we yagoyera amayuuni baayitangawo Bukasa naye olw'okugoyerawo amayuuni erinnya lyakyuka ne batuumawo Nkolempoomye ekitundu kye bayita Nkolempoomye kiri awo Nabutiti akasozi ako kali awo Nabutiti abamanyiyo bw'otuukangayo oliraba ekitundu n'olyoka omanya nti ddala baalina omukwano omukyalo ono okutuuka baze kyava ku bulwadde bwa kawumpuli bwe baalagula bba ng'ekivve n'emitawaana nga biva ku mukyala eyayitibwanga Nakku Kayemba muganda wa kabaka ate gwe yali ayagala okuwasa olw'okuba omukyalo oyo yaliko ekivve
abalaguzi bajja ne balagula ne bamugamba tageeza Kayemba n'awasa omukyalo oyo kubanga aliko ekivve bw'anaamuwasa kabaka ogenda kufa. Abalaguzi bwe baamala okulagula kabaka ne bamugamba nti kigenda kuva ku nnyumba eyali ezimbiddwa nga yakubeeramu ate Kipumpuli omwana wa Kayemba bw'atyo bwe yabanga kabaka afuluma mu nnyumba yafulumanga ne mukyala we ng'amukwatiridde olubugo ku maaso. Omukyalo oyo olw'okukwatiranga bba olubugo ku maaso nga afuluma mu nju yafulumanga amukwatiridde olubugo ku maaso atyo aleme kubeera ng'atunula awali enju y'Ekipumpuli ekya Kayemba eyali ezimbiddwa ate Buyego. Nalunga olw'okukwatiranga kabaka akabugo buli lufuluma lwonna we bajja enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko kubanga we bagendanga wonna baabanga babiri era nga n'okumwagala amwagala nnyo ng'amusula ku mwoyo nga lufuba. Njogera nti ontuuse Nalunga yatuuka Jjuuko. Fuluma lwonna baabeeranga babiri ng'onaamukwatidde olubugo. Bambi baayagalana nnyo era ng'omukwano gwabwe gwali gw'amaanyi nnyo era nga muggumivu. Olunaku lumu Nalunga yatuuka n'alwala amaaso. Bwe yalwala amaaso yali takyasobola kukwatira bazze lubugo. Olunaku lumu ate bw'atyo kabaka Jjuuko bwe yafuluma ebweru n'ajja n'atuuka n'abuuza eno ye nnyumba y'omwana wa Kayemba Ekipumpuli abalaguzi gye baŋŋaana okutunulako aliwo bwe baamugamba nti ayi beene ennyumba yeeyo. Bw'atyo kabaka bwe yaddayo mu nju bwe yatuuka mu nju n'alwala obulwadde bw'okwerumika ensanjabavu. Bwe yamaliriza okulwala n'akataayi tekaasala bw'atyo n'akisa omukono. Olw'okuba nti obulwadde bwa kawumpuli obw'omwana oyo yali taliiko mikono Ekipumpuli olw'okuba bwe bwamuleetera okufa abantu kye bava bagamba nti obulwadde bwa kawumpuli era ekituufu kiri nti bwatandikiraawo. Obulwadde bwa kawumpuli bwatandikiraawo obw'ensanjabavu okwerumika bye byatta kabaka Jjuuko bw'atyo n'akisa omukono. Ava ne kaakati gye twogera abakugu bangi baali baalemwa n'ebino nze nkugu we bakoma ate nze we ntandikira okubeera nga nnyinnyonnyola buli kimu najja kulaba nti tulwana okubeera nga tuleeta byonna ebyali byaziŋŋama. Kubanga olaba era bw'oba ng'olina omwoyo ogulumirirwa nga munywanyi waffe omwologoma atagenda kuzuulwa mu balala, beera ng'otukwatirako n'ekitono kyonna ky'olina era ng'okissa ku nnamba eyo 0777 obuyambi bwonna bw'otuteerako bujja kubeera nga butuyamba okubeera nga tuleeta ebintu ebyo, okuleeta emisomoleka abaana baffe obutambi obwo abaana bagenda okusomera ku WhatsApp ate ku mitimbagano oba ku radio. Leka ebintu ebyo babirabise butaagaana twagala. Bw'oba ng'olina omwoyo ogulumirirwa olulimi lwo beera ng'ojja otuyambeko kuba ebintu bino tebitambula. Akitegedde ennamba yaffe yeeyiyo. Bugoye bwo obutukula ng'omuzira olususu lw'ometta ekizigo tuviiri two tukumazeeko ssente mimwanjala otonaatona nga muzinge buwoowa obusanyusa ennyindo naye byandibadde bitya awatali asiima. Tuyiga okusiima.